Bange Palasa ayiggiwa bagala kumukwata. Neze Palasa mangenda kubula ekintu kimu. Totya kukwata. Bakuteekera mu kkomera. Wobongeze mu kkomera ng'oli bosa esaawa zino kati wali nnyo obadde oli ku milioni 5 kati oli mu munaana. We bakukwata ojja kuyingira paka mu 15. Ng'omuntu okupangisa promota ojja kuyingira paka milioni 15. Sikalino kamba buulire. Palasa kati aliko amaanyi g'abantu. Bayenzi batendera omaya Palasa aliko amaanyi g'abantu. Buli kyoteekayo ekya Palasa kitambula. Niyo kabaka video kakadde n'okateekayo nga ka Palasa katambula. Ekyo nali nkirabyeko ko nga kiri ku Alien Skin nga n'oteekayo kiki kikwata ku Alien Skin kitambula. Esaawa zino buli kyoteekayo kyonna ekya Palasa kitambula. Sound zonna music n'omukadde n'atambudde. Abaana bali kunoonya kontent wa Palasa buli kye yali akozeeko bakiteekeyo basobole okufuna likes page zaabwe zigule. Palasa tobabona kutya ne banaakuteekayo kijja kukolera ojja kubeera nga buli muntu ayagala okulaba jjukiramu omuziki oguyina wala okukwata nga omuziki toguyina omuziki oguyina Palasa totya kusiba wadde emideyo wanyiga ne goli sita oli muyimbi kikukolera ate jjukiramu oliko amasanyalaze g'abantu bakolera ensobi we bati Palasa ne bamukwata we bati ejja kubeera nsobi niye bakola bati nekwata Palasa mama bajja kuba bamaze okukolera amawulire taata w'abaana ensi yonna w'oyita bannange yagala kwebaza Palasa lwokuba nti Palasa tamanyi wakaawo w'osula ne Palasa abantu baagala kuleetera nkoko baagala kuleetera mbuzi abantu baagala kwebaza zabana bange Good Life Aid tuguleyo WhatsApp group nga ya Palasa tuguleyo WhatsApp group nga ya Palasa nena ndi kukirowoozaako abana nkukolere group oli neebaza luvannyuma abana bajjenga beebaza bakuleetera enkoko kino sikirabanga ku myaka gyenda nebadage njagala violence njagala ebyonoonese bannange naye abaayi bano mbakolere ki Yesi buterevu kujika media kwokyali embeera abwetyo bweyimiridde saidi zeeyo kakati kitegerekese nti ye Uncle P Palasa essaawa yonna yandibanga munnange akwatibwa olw'ensonga poliisi ennaku zino 2 ezimaze yeetala ewuwe lwakubanga temusangayo naye nga kigambibwa nti wonna we banaamukwatira bagenda kubeera nga bamuteeka mabega ga mitayimbwa naye ttiimu Palasa bo bavuddeyo ne bategeeza nti Palasa akkirize bamukwate kubanga kimuyamba nnyo kuba ne bageza bamukwata kati oyinza owulira olutalo ku media oyinza owulira okwekalakasa ku media okwo so kibeera kiyamba Palasa nti n'omusimbi gwabadde asaba okubeera nga agenda performinga ku shows gujja kweyongerako kwegamba agenda kulinnya mu bbeeyi embeera yo bwetyo bweri kakati waliyo omukyalo omulala avuddeyo yekokola Alien Skin bannange yekokola Alien Skin kankuwa akatambi katono nnyo. You guys, let me tell you something. Let me tell you the truth. Let me tell you the truth. Kambabulira amazima. We enjoy Alien's music. Oshegera tu enjoying a music. We nesigamba mboba awo ayimba bulungi obati naye tubinyumirwa. Oshegera abana je bali nga bayimba omwana omeso olulimi oluganda gwe omwana ayimba no yavayo tengeri jayimba muno ulira abana engeri jayimba no gamba yes nesigamba mbuna yayimba nnyo bikichi elele fala tugende buyo ayimbye akose alese mukagundi tewali oshitegera tewali nyonyonyonyo kati gwe kyogamba mbu osobola omuntu yenna kale nedda olaba kambabulireko wakuba oluyimba ne lutukwata ekigoma ne tutukwata well and good nesigamba mbu ayimba bulungi go ge mazima oshitegera timu nemuleka nenkubira waba muli okumpi ne batandika okuŋŋamba mbu anti oyo kimenke anti oyo kale waba kimenke agenda abere mu nsiko nga talina abantu sebo beneka mbabulire people I don't know do you know that those guys of fun when they praise that guy
they praise him like omanyi okubeerawo nga basinza omuntu. You can't tell me tute miliyoni 3 z'abantu bali kyokoze n'oli naye mukwano gwo tagenda kugambako nti owaaye biki bambi kyokoze si kirungi. Sebo ne manager bonna ne babeera nga mwana gwe aliyeni nengamba naye n'omusajja banaye kale taswadde namu omusajja yansinga obukulu nze amuconnectinze nagamba kale okitegeera nze ndi mwana muto ekyo nkirabye nti kibi naye ku omuntu omukulu oli myaka 3 pulasi omuntu omukulu oli myaka 3 pulasi blood tulabye nti ekyo ekintu kibi. Naye mumanyi abantu ngeri gye babonabonamu ofuna ssente kambabuulire mumanyi ssente bwemenya olaba ne wobeera mubbi ekumenya mane kambabuulire muve mu byokusudira alien ebintu byakola bibi kambabuulire mulimu omuntu kale n'asobya omulundi ogusooka ne mugamba kale okitegeeramu naye bambi banaye mwenawulira ng'obulamu bumpeddeko nengamba baneeraba kale omusajja ono wanswazizza kale naswala nengamba kale omusajja ono tayagadde taswadde nakuswala omusajja tarespectinga n'abakazi sebo n'ogenda nokyagala nejjajazimini mukazi mulungi olinamu wabuwa ekitiibwa olyawo bannange naye gwe banenawulire ennaku kambabuulire miliyoni 3 ne bazitwala we batyo bosebo ne bagenda ne beeyagala nga bwene mwe muli n'omulumwa aliyeni olimbamu bambi kyamazima olimbamu. Muterevu nnyo omulungi andaba ku Jika Media kusaba subscribinga gwe atanaba ku subscribinga nawe atanaba kulikinga video kenda maaso bwoti obeere nga ojimpeera like bw'otunuulira embeera eno gwe embeera eno girabamu ki ddala mbutuufu omukyalo oyo abamumanyi obulungi ye Emily agamba nti yakwata miliyoni ze 3 waliwo omuntu yali agala alien skin okubaako ne wa performinga n'abagamba nze nsobola obatuusa ku alien skin omuntu nga bw'anaayimirirawo n'agamba nti nze omuyimbi mumanyi nsobola omubatuusaako n'akwata miliyoni 3 ne bakwata miliyoni 3 ne baziwa Emily bw'atyo ne Emily n'azitwalira alien skin abeere nga amubuukinga okuperforminga ku show emu. Alien skin sente n'azikwata era ne bakkiriziganya nti ajja kukola ki nti ajja kuyimba naye gye byaggwera alien skin nga sente azirumye sente nga aziridde kyokka nga n'okuyimba etayimbye bya kibuli nga bwe mumanyi nti wa kibuli asobola okugamba nti nziridde oba nzitutte ate sijja yimba ate tulina kyojja kunkola kati nti yembeera yeemu alien skin gye yakolamu omukyalo ono Emily. Teberezaamu omukyalo oyo mutuufu teberezaamu nga gwe recommendinze omuntu n'ogamba nti omuntu bw'ati ne bw'ati omulimu guno ajja gukolera bulungi ne bagamba kale katukuwe ssente ogenda osasula omuntu oyo ne bakwasa ssente ogenda ozisasula oyo omuntu gwe recommendinze n'ozimusasula n'azirya bulungi naye n'atakola mulimu ogwo gwe bamusasulidde mu butuufu kiyinza ku affectinga gwe yamurecommendinze era kiswaza gwe yamurecommendinze oyinza okuswala era bw'osanga omuntu atategeera ayinza n'okusiba bw'osanga omuntu atali understanding ayinza n'osiba gwe ng'alowooza ssente gwe wakoze eki bw'otyo gwe waziridde. Omukyala yoyo Emily naye alina obusungu bwe akumukulu oyo alien skin. Kakati kanono kalabika ke kaseera abantu bonna ke bafunye okuvaayo okubeera nga boogera ku alien skin. Buli omu alina ekibi alien skin kye yali amukoze. Kekana kaseera akatuufu balabika ke bafunye buli omu okuvaayo okwogera ebimuluma ku alien skin kubanga luli babadde batya nga bw'oyogera bajja kukubira essimu bagambe tugenda kukukyalira bajja kukubira essimu bagambe we tukusanga simanya weekweke mu ttaka yingira ettaka weekweke
naye kati essaawa eno yeno time abasinga obungi gye bafunye okusobola okulaga obutali bumativu bwabwe eri omwami ono Alien Skin. Era kino kyongera okulaga ti Alien Skin bakoze ebikolobero, bakoze ebintu ebibi bayitirivu. Kyongera kulaga bulazi nti Alien Skin bakoze ebintu ebibi bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira. N'abamu baleka bakyatidde kati kuvaayo naye nga gye bali bangi. Kakati naawo ba social media in-laws we baviriddeyo ne bebaza Uncle P ne bebaza Palaso olw'okuggulawo oluggi. Abantu bangi babadde basirise nga Alien Skin yabakola ebintu ebibi naye nga basirise batyo bakyalira nga bw'atera okubasuubiza. Kakati Palaso yagguddewo oluggi ne confidence abantu kati boogera tebatidde namu yadde nga bolabye Emire kintu kireka kyatuukawo mabegako n'asirika n'atayogera ng'akimanyi bw'anaayogera eggaali eyinza omuyitamu. Naye kati oluvannyuma lwa Uncle P okulaga nti ddala Alien Skin talina kyali, abasinga bonna batandise okuvaayo. Ne Emire wuyo afunye obuvumu n'abeera ng'avaayo ayogere ku musajja y'omu Alien Skin okuba nga yamubba $3,000,000 n'ataperforminga ku show n'amuswaza eri bali abaali bamuwadde ssente abaali bagala okubukinga Alien Skin. So bw'otunuulira embeera eyo yonna obeera oyina bwebaza Palaso olw'okubeera n'obuvumu n'atandika olutalo luno olusiikuddeyo n'abantu ab'enjawulo Alien Skin bye yakosa mu ngeri emu oba endala. So embeera bwetyo yo bwekyali naye nga z'ensonga zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Tetumanyiwa gye bigenda kuggwera naye nga ddwo lukyali lutalo lw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Sofa Palaso wiini yagirina mu bantu bonna bali ku sayidi ya Palaso, ekyo ky'olina okumanya. Ye Alien Skin tetumanyi kikyazaako oba naye agenda kulumba, naye okusinziira ku mbeera nti ali ku beyiro ayinza obutasobola kuzzaayo muliro, ayinza obutasobola kuddayo kulwana, kubanga singa alwana ebiddirira ayinza okubirabako, ebiddirira ayinza obbinyumya ng'ali mabega wa mitayimbwa. So katulinde tulabe wa gye kinaggwera, naye nga nkusaba subscribing atanaba nawe atanalayikinga video genda maaso obeere nga bw'otyo ogirayikinga. Kale musule bulungi, mweraba.